Emberebere yakubinuka wano ku isomero lya East View Junior Day and Boarding Primary School emusta oluvainuma olwabakulu abaisomero bambi ona kulwaliro okutaawo omukolo nga bajaguza olw'abaana baibwe bambi okola obulungi mu bigezo bya PLE ebiweire wiiki eyeweire mulikuya bulungi nga twabaleetera isomero lino nga neerimu ku isomero eryasinga mu disitulikiti y'Emayuge nga abaana 30 abatyamira ebigezo wano ku East View Junior Day and Boarding Primary School abaana babala bafuna first grade wabula ekyewuniso oboolyawo n'ekyendawulo ekiri wano ekitaali masomero gandi kiri nti omwana yasinga yafuna bubonero 4 era kuyafuna bubonero 5 n'abandi era nga omwana yasembayo kukola bubi wano ku isomero bambi yafuna aggregate 12 yona first grade nga lwaki bambi tibebaza Katonda kyova obona abakulu abaisomero ona kulwaliro bavuleyo bakati no balina okweta abazaire bambi baire walala n'abaana n'abakulembeze okuva mu byendegesa n'abantu abandi bambi okwidde okujaguza nga bebaza Katonda olwakino isomero bambi kyeryatukako. Isomero lino erya East View Junior Day and Boarding Primary School bambi wane musta lyatandika mpolampola omwaka gwa 2015 Emayuge abantu bayogera tebali kujja kusobola kodi bichi ate ekyembi ekiriwo nti director w'isomero lino engineer Nathan Dabanji yatandika isomero lino nga district y'Emayuge ekola bubi era nga amasomero agali gasinga gali nga gakola bubi ino so mwene yali n'ebiroto bye abantu ebatategera yatandika yatawo isomero yayita abasomesa abalungi era nga abantu bamwogera bali balusa itajja kusobola ono ekiroto kye yali nga ayenda abonenga Emayuge evayo ku isomero bambi erikola bulungi mu bigezo bya PLE libasoma ku nyuma wulire era nga tiyakuma kuno yayenda abonenga bambi ebyendegesa mu busoga birutumuka era busoga yogerebwe ku mwiranga lyona bambi ekirungi ekiriwo nti ebiroto bya director ono Nathan Dabanji bera byona byalota byambi bitukirire tuli kukibona nti tubana mawulire bali wano nakolwalero ku isomero lya East View Junior era nga balyogerako kuba lyakola bulungi ekisomero lino mu mpapula ed'amawulire bagire nga balyogerako ku maledio nga balyogerako kuba ne lyasinga Mayuge district. Which word is that one? Which word is that one? I mama shipsna. I mama shipsna. Letter S. Letter H. Letter E. Letter E. Letter P. Which word is that one? Which word is that one? Which word is that one? Sit down. Thank you, teacher. I am Madam Nangwe Josephine, the reading instructor. Reading grooms confidence in learners. It also improves on pronunciation and communication skills of learners. Reading is fun. Listen and rush. Mubusoga isomero liri masomero 10 agakola bulungi era nga lino lyabisa abaana babona 100% nga babitira mu division 1 oba olyawo mu first grade. So ona kola lero nga wembako baire nti abakulu aba masomero bayisa abazaire
bambi bayita abaana abakola n'abaana abandi gakootera abakulu ab'ebyendegesa n'abaana byabufuzi okwidde okubaawo bambi nga bajaguza olwa performance enungi era nga tuweineku nti abaana bakoze ebintu ebyendawulo mubaire mu okwemba emizaano katemba era nga eriyo eringa drama ebeero debate ewoomera ino abantu era nga tuweneku nga abaana basomi bambi bakoze ebintu ebyendawulo naddala okukina amakina okwenigira mu bitontome n'ebintu ebindi nga bageza okulaga abazize kiki babe bakola ku isomero kuno era nga be babikoze nga bambi bakolera mu luzungu olulungi okulaga nti isomero lino bambi lyamaani abazire sente debawaayo bambi tibadifuirwa wabula eri kibadifunamu to embere towebaire isomero lino erya East View busaino ligemya akati mu bitundu by'Busoga ne Uganda yona kuba nagamu ku masomero agamaani wane Busoga oyogera ku masomero agakola obulungi notayogera ku East View bambi batobitegeera so n'ensonga lwaki abantu bambi baidigano mu bungi twogere kuku ni director engineer Nathan Dabanji twamubuuza kuko obooli awo kyekyamufiira kukola isomero yakati Busoga bali basekererwa nga bakoba nti Busoga tubaide bulungi byakusoma abaana bali nga tibakola bulungi yakati no Busoga esobola okukikola nga bene bavule bataamu amaani era n'ensonga obooli awo yavaayo yakati katandike isomero alaga abantu nti Busoga yona erimu abantu ab'amaani era abaana basobola kuvaayo basoma obooli awo emberi bafuuka bambi abantu abandi ab'ekitalo mwebale kutuwa baana mwebale kutwesiga ko tutama bwesige tubakuumira abaana baimwe mwebale kwenda East View tweyanziza mwebale mwebalire irala mwebale nakunoonya kasente nga kabuze era mwerekereza mwakaleeta ku East View. We have built a legacy of excellent performance at this school, and for that I'm most proud. As it is often said, it takes ability to go to the top and character to stay at the top. East View, we over the years have exhibited the competence to climb to the peak of the academic mountain, as well as the prowess to stay up there. The peak feels like our home. All the years,
we have scored above the 90th percentile of first grade. It is a dream come true. I, in part, started this school to show the world that Amasoga region boasts some of the best brains of this nation, Uganda. I can comfortably say today that that dream has been achieved and is being lived. Nikusaba nti chawo eriso eyoji kubanga nendo okuba matisa abazaire mu Uganda kabiri lero kiritambula speed mu masomero era mu parliament mukama waife deputy speaker right honorable Thomas Tayevu yali yakakambwala ng'ekasesere kanso eti aime yabisa nti abantu babeneide mbokole okusiyaga aye ng'ate kanso talina bisa mateeka gali gatagondera mateeka ga parliament oba constitution aye yabisa eteeka ate nga ife tukivumira kubanga ndi mupenokodi kirimu musango okusiyaga besiga olw'okutubudaabuda olw'okutu encouraginga all the time okutuwa amagezi okulaba nga tutufuna ekyo ekisinga obulungi mu baana baffe okwebaza kwange okusinga kugenda eri abazadde aba 2022 P7 class kubanga bwe twali tutandika director yakola statement n'agamba nti emyaka gyonna essomero lino lye gibaddewo the success of the learners has been dependent on the hard work of the parents, the attitude of the parents. Bwe tubanga tuli wano nga celebratinga kino era yakibagamba nti bwe mutakikole era kijja kuvaamu bubi naye bwe munaakola ne tubagamba kijja kuvaamu kirungi. Njagala okwebaza abazadde aba candidate class eya 2022 okuba nti mwayimirirawo ne tulwanyisa okutuuka we tususe ku byengera bye tuli kunoga leero. Tubakulireko mu ngalo. Even if I don't know, we still view junior and boarding primary school, Bambi, Musta, Bantu Banji, Okuida, Kuna Kuno, Revia Fayo, Okuida, Okuero, Leda, Obokona Konami, so Gaywe, Nga Babalagabana, Bambi, Abana, Bakoso, Bolungi, Erango, Mani, Yasinga, Wano, Yafuna aggregate na, Era Kuyafuna aggregate, Itanu, Murima Bomuka, Gabo Musamvo, Ele Yasemba Yafuna, Bambi, Ikumi, Nandala. Chembwe ne chindi nti abakulu ab'essomero no bambi basimi abasomesa n'abantu abandi ababayambyeko okubonanga batumbula omutindo gw'ebyendegeza ku ssomero kuno tubwina abaana babagira ama certificate agajja okubayamba ku buuli eyo embere bali kujja mu masomero bali kujja nayo nga bamaze okusaba bambi mu certificate obwo obugeita ngoli kwenda omulimu oba okujja kuliya bambi kuyamba yambako so abakulu ab'amasomero bagabira abaana bali ama certificate n'abasomesa bambi abakola omulimu itende omulimu ogwakabi bambi bona babasimye era tubende ku nga bona babawa ama certificate bambi n'abazaire nga kwote n'abakulu bona n'aba YY media tena bambi batusimye nga bakati kola omulimu ogw'amaani naddala okugema amawulire agava mu bitundu ebyendawulo mu byalo ni mu bibuga bambi twatusaku abantu yona so YY media twena bambi tufuna ku certificate bambi batusimye era nga tukwenda kutwaguna omukisa bambi okwebaza imwe abalungi ababone ba YY media muvaayo nimwerekeza data nimwefuza bambi nimubona emboze ife mutwisa mu amani era mujje mu maiso bambi n'okutuwagira tufe tulowooza nti twakatandika butandike era tusobira bingi emberi eyo nga ngukobye nti kobere kusanduka kulya n'ebyokulya bibairewo buli ediana abantu babawaire emmere ng'osobola okulowooza oti oba emmere ya kizizizi kuba emmere ebeire mu bungi ate ebeire ennungi abazaire baliire era nga buli muntu ali kwogera ku ssomero so tujja kusirika wano abakali kusubscribinga please go ahead and subscribe like and share our videos nze ndi Yazid Yolisigira okuva gano nja waife abasedde mu bikaado 4 3 2 1